Abakyala bangi bazzenga basanga okusoomozebwa okwenjawulo mu maka ku mirimu awamu ne ku bitundu gye bawangaalira. Olwaleero tusobodde okwogerako n'abamu ku babaka ba Paalamenti abakyala era nga Honorable Betty Ethona Luyima omubaka wa Wakiso bw'ati bw'ategeezezza. Tulabe engeri gye twogera oziwuliza naye ate ku luno lwokka kubanga ensonga tuzituddemu ng'abakazi. Buli mwaka tubeera wano ng'abakyala ne twogera ku bintu bino ne tugenda ku mikolo ne twogera ku nsonga nnyingi ky'ekiseera. Kati buli area ebeerawo ekitundutundu abasajja mujje abasajja byonna gye muli munje twogere ku nsonga zino z'abakyala obenga omusajja naawe osobola okuwayo mukazi wo ajje abeere mu bintu binabeere. Ye omubaka ow'Emitiana omukyala Joyce Baagala agamba omwana ow'obuwala asosoddwa nnyo awamu n'okulinnyirira eddembe lyabwe nga wano waasinzidde okubakubiriza okuba abakozi ennyo. Omukyala ali wansi nga tafunye mukisa gusoma nga kitaawe na buli kati wali abasajja bakyagamba nti essente bw'aba ayina ntono waakiri awererako omulenzi n'atawerera muwala. N'olwekyo olunaku lw'abakyala lulungi nnyo okufumintiriza ku kitiibwa ky'abakyala kuwa gye tuvudde ku lugendo lwaffe n'abantu bonna okwongera okuwa abakyala ekitiibwa. Newankubadde nga lunaku lw'abakyala ye Honorable Lwakajala Alinayitwe agamba nti abakyala be bannakazadde b'eggwanga era basaanidde okubeera abasaale mu kulwanisa enguzi mu ggwanga nga bayita mu nkuza y'abaana. Ideology ng'emu nga balina okumanyira ddala ensi eno be bannakazadde b'ensi eno be balina okutambuza ensonga za Uganda be balina okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda be balina okulwanyisa byonna ebivumo ebiri mu nsi muno. Bano basabye abakyala bannaabwe okukomya okutulugunya abaana newankubadde nga baba tebabazaala. Tulumanye okusanga nti abakyala b'osanga mu misango gy'okutulugunya abaana gy'obasanga mu misango gy'obutemu ate so abakyala bamobilizinge bannaabwe abo boogere ne bannaabwe babeerera ddala abazadde b'ensi eno bwe bajja okufuna respect entuufu bwe bajja okukyusa ensi yaffe. Ye minisita w'ekikola ky'abantu Peace Mutuuzo agamba nti ensi edduka emisinde nga kaakano ebintu ebisinga bikozesebwa byuma bikalimagezi ebimanyiddwa nga roboti. Kaakano ke kaseera abakazi okwenyigira mu buli mulimu. Olunaku olw'enkya Uganda lwe yegatta ku nsi yonna okuza olunaku lw'abakyala olukuzibwa nga buli 8 omwezi ogwokusatu. Ndagire Doreen Trisha Nsireko yakusakidde eggulu lino.